amateeka gatulambule tufune amazima gaabwe ekyo nakyo kizaamu abantu amaanyi n'abantu baffe bonna abali ebulere bweya abagoberera naddala ate n'abantu baffe ab'ekasaka ak'emakonzi nabo juzi basindise petisoni yaabwe bajja sesisoni abantu kumpi nga 50 babagoba ku kyalo ku bibanja byabwe ekasaka ensiri mu kunyigiriza okw'amaanyi kasaka kati ate abakulu bwebali ate abakulu tibafaayo abaana ekire bagenda mu baladisi okubogera ku bana bagavumenti tibafaayo kati tuli mu tabu y'amaanyi naye nga bamwegwagwa nga tujja genda mu maaso kubanga ekibu ekibeerawo nekyogerwako bwekyogerwako n'abalabika nga ab'amaanyi kyona nti batuuse era kankusira omukisa guno okwebaza DPC wano Masaka owa Central Police wano bwabanga nakola bwati emirimu agenda kutereeza ebintu kubanga bali abagagga badde bamanyi omugagga olutuuka ali DPC ng'agwa matu naye olwebaga nti aze kuweereza ne baminisita babasiba n'olwekyo omuntu atulugunyiza omuntu banyagalaza omuntu ajja kukwatibwako ng'etekabire kola ki ekyo kijja okutereeza eggwanga kasita eggwanga lijjamu obwenkanya mu maaso ga buli muntu bayita we oli osino yogera mu ngeri y'emu eyo njagala kuweereza obubaka abatwala ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Kalungu ne Lukaya Town Council naddala abatwala ebyobulamu waliwo efaamu y'enkoko eri ku kyalo kye bayita Lutente mu Lukaya Town Council mwenyini ekyalo kiramba enswera abantu zibamazeeko emirembe oli alunda nkoko naye ekyalo kyonna kijjudde enswera ziri mu mayumba g'abantu mu bitanda mu mmere buli wamu enswera ziringa enswera omuntu oyo nanyini faamu oyo ateekeddwa okubaako nekyapa faamu eyo bangambye nanyini bamuyita mwami Lubega ngenda kulondoola ensonga eyo abatwala ebyobulamu n'ab'obuyinza mwe ba RDC ab'e Kalungu muyambe abantu kubanga abantu bagala abantu basobola kuwangala mu nsi yaabwe nga bisolo mukubanga omugagga yalunda enkoko ku kyalo kati ekyalo kyonna kijjudde enswera and nothing happens oyo nanyini enkoko ateekeddwa okubaako nekyakola kuba kemika agiteeka mu kalimbo we oba abikola naye ateekeddwa okubaako nekyakola okulaba nga banneiba ekyalo kyonna tekiriimu nswera ziva mu faamu ye kukosa bantu banabuuziza naliyo juzi nga tugenda mu Idi naliyo nembuuza nti singa ekyalo kino kyaliko faamu z'enkoko eziwera 3 kitegeeza ekyalo abantu bali kiseemuseemu abatuuza kubanga enswera ziri mu mayumba g'abantu ziri mu mizikiti mu masinza nkugenswera abantu bazegobako bwegobinga gundi awo Lukaya Town Council ekyalo kiyitibwa Lutente faamu eyo mugitegedde weeri awo wateekebwawo ekikolebwa ate babimbuulidde bingi ebirasagala ku byogera njagala kusooka kubinogeeza olaba bananki bano omutanzi obalanga abasiru naye balabye bano nga bakutte Richard Kimere Gulu chairman wa movement webukakati kuba abantu nakina kino okuba wamaka ebintu byabwe abantu bagati obwenkanya butandise okujja mu ggwanga naffe abantu abana kutusuulukaya kasi obwenkanya obwanga webulinga bugobereddwa bamwebwa ggwanga twali kijja kulema erino eggwanga lyaffe muleme kuba batiitiizi kale mukulukizito ensonga tulina 2 leero ensonga esooka office national office of simanyi office of the national chairman yaguddemu egundi ensasagge bali eyo bakayana n'abamu babagobi nawuli Kitatta bamugobye mu office ensonga endala nupu bakola enkyukakyuka mu ssemateeka waabwe ne bateeka ebikomo ku bisanja 2 ku bakulembeze abali mu kibiina ekyo naye abamu tebakirabye bulungi bakiwakanyirizzaawo Honorable Mpuuga y'omu ku bo gwe nalabye mu mawulire agaye nti ekisoboka ate kati ekibiina mugenda kukisuuza abakulembeze ababadde basituse mukulembeze ab'entoma abagundivu mugenda kati ate nti kisanja kiweddeko dde ebbali so ensonga 2 zenjagala tusooke na NRM kale office of the national chairman akusooka omanyi abantu abatunuulizi b'ensonga wabeerawo obubonero obulaga ebijja mu maaso naye tubadde bamukisa sebo kanzire mutegeeza abatuwuliriza bakakasente ekibiina kyaffe kino tubagamba buli kye tubasomesa bajja kiraba ebabegenda jja ne mbagamba nti abantu bali bateze ku mucogamu ababuuka ekitimba kya cogamu yali Jeno Kayindo Tafiiri ekyagwamu bagiribati bukenya batwala eruzira bani bonna eyakibuuka ekitimba ky'amabaati yakibuusa omuntu mu Kayindo Tafiiri abasigadde bonna bakoze ki bakiguddemu ye yabuuza mu amabaati mugapa mutya nga baani kubanga musajja asobola okuba nti kino ekitimba kikoze eki nolwekyo njagala ekyo kirete mukitegeere nti bwe nabagamba nti waliwo abantu abagoberera abatunulira ne bamanya nti kino kiki kitimba n'olwekyo Kayindo Tafiiri abaga musajja mugezi nnyo mu ggwanga abantu banamutegera mumutegere omusajja ambega w'amaanyi
ategera nti kino bakiteze kitimba kati tujja ku nsonga eri mu kibiina mu office ya national ye chairman wa movement ekyambogo kati abantu kibatanategeera njagala okutegeeza banna Uganda nti ekiseera kino kyetulimu tiwali muntu asanze buzibu mu kaseera kano kenyeke tulimu nga president Yoweri Museveni tiwali muntu ali mu kiseera kizibu akubaganya ebirowoozo ayinza okubanga akubaganya ebirowoozo banga tibakana kwebaka nga president Yoweri Kaguta Museveni ko ekisooka kati bwolaba nga kitatta bamugobye nga balwanagana nga baga nti muzeeyi tova ku mail muzeeyi tova ku ballot bali mu office ye eyekyambogo ekyaddondo waafa ekitebe kya movement abadde basinziira baga kitatta bamugoba abadde embega kitatta bamugoba abadde nga sente adumuula n'abantu abagabiwa ebifo nti abadde abajjamu sente bafune ebifo kwetula eggwanga lyonna omanya tuli mu katubagiro kati president Museveni ekizibu kyalina essaawa eno alina egroup ssatu zatunuulidde mu nteekateeka ye ey'okuteekateeka okumanaginga ani agenda okumusikira naye nga group ezo zatunudde ssatu ziyimidde bwe ziti egroup esooka ery'ekyambogo erimu muzeeyi tova ku main abantu bonna abaliyo abakulira wuzayo n'abaliyo bonna woofiisi eyo pulezidenti agiraba ye naye abantu abagirimu abamugamba muzeeyi tova ku main abamugamba muzeeyi tova ku ballot era tukukolera akimanyi kye bamugamba si kye bategeeza banoonye kyabwe banoonye kyakulya bali awo nabo babuli mu kubaza abo bali awo nati nkubulira yatekibalwanisa ki baga balwanira sente na buyinza kitatta nani neuzayi balwanira sente naki na buyinza kabaga muzeeyi tokola ki tova ku main ate bogenda okulaba abantu bamobilizing ogandi muzeeyi tova ku main tibamobilizing muzeeyi president Museveni akimanyi ng'omuyekera nti kyebogera si kyebategeeza kubanga abantu abaze wamu mumalu nga tebalina kibagatta kiri ideological wabula nga buli muntu abaza wano bwenajja wano muzeeyi ajja kunda banga njogedde nnyo bampa akafu bwenajja wano nange sobola okufunayo akasente kubeera kyetegerekese ndi ne ofiisi abagibaddemu abasinga bali mu bifo webale nnyo bali mu bifo byamaani kati bali mu kubaza naye nga lwogera si bibalowooza bibakakasa mutima gwabwe ekyo kimu ne wabeerawo egrupu endala yerimu ba NRM erimu ba NRA historical veterans nti banaasiko abo president naye bamukulumbya omutwe kubanga mu kibalo kye ne bigenda mu maaso bo banaasika abamu bagamba nti projekiti yayo muketi bagikiriza eyamuwuzi okuwa nti ex president batubakola ki tebagikiriza kati muzeeyi naye agezako nabo okubamatiza era ennaku zinasinka n'omukuumu ngaakubaganyira ebirowoozo abategeere kiki ekibaleeseemu kiki lwaki tebakkiriza ategeere biki ebirubirwa byabwe kubanga emabega wali Jerusalem Salada agezako okubaganya nabo ebirowoozo naye balabika bakoze eki bagaanye naye ate bo mu kugaana nabo badde basajja bagezi engeri gye bagaana nga tebaga nti muzeeyi gwe tukomyawo ate nga muzeeyi akimanyi baga nti gwe bakomyawo tebamukomyawo omutima mulungi wabula bakomyawo okulemesa omulala okujja okisegere kyegamba olwokuba nti oli bamugaanye naye tibagala kugamba butereevu nti bamuganye kubanga balaba bonna bafiiriddwa tebafunamu ne baga katume nti fenna katufiirwe bagita zero sum game nti fenna katukole ki kati ate president Museveni abamanyi nti bano banga nti nkomo sijje bategeeza mu mutima gwabwe ne balina gwe babulookinga okitegeera kati abo bateekawo ebbali nojosanga ate projekiti ya MK nayo weeri nabaga tukoze eki tutuuse naye nabo bajja nabo oliba abatunulira bulungi tabe ayinza obutabeesiga bulungi nga balaba nabo nga babaza nti ffe tujja naffe tukwate ebifo bano baveewo ngati katulaga egrupu ssatu zonna ng'omu president Museveni omuyeekera akimanyi nti bemugamba si bakola ki bebategeeza katola nti batandise okubaganira sente nti ono agenda okulimirira ono wa Museveni nti ono ali bwati nono naye alimirira oli naye nga yenzija yeemu bw'oneekanga nebuzaire ogenda omukolako bakagulawo n'omulala ojja kulaba myalo nejja kulaba naye okujja mu kifo ekyo naye ayina be yali alimirira kubanga oli yabyera nga batiza ne president kamuga Museveni president bakubakakoluka e Kampala wano balina obuyinza tibakuma bulungi ng'alinga gaganize bwenzirawo nkola ki kati ekigenda kyetoloola kikomo nga kikola ki nga kyetoloola bw'ojja n'ojja mu ofiisi nga obadde oseketerera banno nawe wonna tulaba bajja kukola ki bajja kuseketerera kati ndowooza okiraba kati ebintu ebisatu bwe bijja ate ne kyegattako nti president Museveni abantu bonna balina mu gavumenti abamu abasinga takyabeesiga bamuliddemu olukwe bali mu bubbi bali mu buli bwanguzi kati omusajja ali mu mbeera mbi nnyo takyalina kweyeesiga in fact omaluka nkule tosobola kumanaginga organization bwanga tolina abantu beweesiga bali mu mundanyi
engeri gyozimbamu organization n'okugimanagingamo kisinziira ku bantu bakozesa the actors bati kukwanga mwesigangana newandibadde muyinza okuba nga timu naye mubeera wa at least certain number omuwendo gw'abantu bosimbirako olukoba naye kati bwotegeera nti muzeeyi tova ku maini muzeeyi tova ku ballot abo boogera baloonya byabwe kati nga Museveni omuyigira akikola ki akitegeera ate bwosanga bana bahistorical bagatira Museveni gwe tukomyawo naye tebakyogera mutima mulungi nga balina gwe baagala okuzibikira ono muzeeyi MK bamuzibikiza ono kati naye akitegeera naye abantu kati what are the big picture kati n'olwekyo okulwanagana kugenda mu maaso kulwaki kubanga abali ekyadundu ku kitebe kya movement abo ebintu bikoze eki abali ekyadundu ku kitebe kya movement ebintu bakola ki kati basirise tiwali kigenda mu maaso kati ate ne bana abali wano ku muzeeyi togikwatako nabo tebategereka buli batandise okulwanaganira bifo ono bamuwadde nti anagaba appointment azigabangani oyo nabo bakayana bali awo ate ne bano bahistorical nabo muzeeyi alina kyaka kati ate nge bakyalina kubanga ali mu kumanaginga ali mu kukwata oddukanya otya ozingazinga otya okuteekateeka ani bonateeka anakudya mbigere ate nga agezako okubalaga nti omuntu yekka the principal galanta asobola okubayamba bonna okubagalantinga ebaddewo ebizibu byabwe birina okubiwumbawumba emuke naye kati tibanakigula okitegeera kati n'olwekyo entalo zigenda kubanga z'amaanyi era bano bonna boolaba bano bonna bagenda kuyiika ekyo njagala nkyogera ate njagala nsempulirize bano bonna bagenda kuyiika kubanga bonna ne Museveni President Museveni tabeesiga nabo bennyini byeboogera si bategeeza gyali kati buli muntu ateesiganga na munne buli omu ali mu kubaza buli muntu ali mu kubaza President naye alina pulaani ye kati ate bali ab'ekyaddondo baliga nti singa muzeeyi abadayise mu structure n'atubula ekigenda mu maaso naye bana yakyabatadde ku makiko naye abatadde kasiiso kubanga bamuga nti muzeeyi abalati bakuma kaluko bulungi bakola ki ne bakabba olaba obutali bwesigwa bwawo kati kyobula nti omuntu ageraga ne bannange movement eri muzeeyi mu myaka gire gy'emabega muzeeyi bululi emabega ebintu byatambulanga bulungi bamayombo baaliwo bamulindwa biri mu maaso baaliwo babatalingaya baaliwo manya babantaliza baaliwo bondogolibomaza baaliwo n'abasajja ab'obwesigwa baserwanga lwanga nga bwagatisebanga bajaliyo nga yebakanotonakolaki naye kati alina okuba nga atunula gyagenda okulambula eyo abantu kyebagenze gyadayita gyasirika projekiti bazibba kati bano abali bazitwalayo balaba nga jaga bekweka yali mu kweyogerako kati oli abali mu kuyita bano bakulembeze eno simanya ba movement simanya bali bajje bagame nti twabanyagadda niyo omukulu wajja mugende badde mufuna ebintu kati mu bannayuganda muwulire namwe abantu abali wano omukulu wajja mu mugambe nti bano abadde baleeta ebintu okuva mu ofisi batubadda oba bakakasa nti wala ekiriwo bagende mu byalo bakebere wajja ebiri n'olwekyo President Museveni alina ekizibu kyaki era njagala okubategeeza basebo ne banyabo abatannakitegeera kubanga President abadde akutte eggwanga nno nga alinyozeza naye kasitobulako bakada sebo eddiini yonna oba enkola yonna kasitebulako abaseseredooti ebatenegenda kubanga abaseseredooti bakola ki bwesiga omuntu nga tumalu twala projekiti eno wano genda ogabe sente z'emyoga twala sente za bonna bagaggawale twala projekiti zo bwe zitambula omanya nti ebintu biteredde bwe biremagana nga bano bekuusa omanya nti ebintu bikoze ki biganye kati kyekizibu pulezidenti kyalimu ow'eggwanga nti abantu bonna bafuuse bafere tolyali muntu yesiga munne ate naffe nga tulwana mu ofisi buli muntu yekenyera munne kati olaba nti uzayiru ajati uzayiru namyalo ne kitatowa wano ate nayimira no munjagala mukwate bigambo yange nayimira ne ngakita tebabegeri ne mugakita temwe mwatandika MK ine kabanda owe kasambya namuvako nadda mu kigina gere tojikwatako manya nti muzeeyi tova ku meyi batambudde bonna ne kabanda MP weka David Kabanda nga bali kitata namuvako naye nenyiga wano mungeri yokubaza ate kitata tiyerabira President Museveni abadde ne bakitata bano nga bavubuka bade bamubulaka meyiringa nga bamujja ku sente naye kubanga abantu batanategeera nze nasikajinga President Museveni mutegeera era ebintu byenebaza okubanga bwe naba mu Majje nategeera abasajja bano bakomanda nabategeera bulungi nyo ne bamanyi kati President Museveni ayinza okutuma omulimu bwakutuma omulimu n'omunyaga n'asirika bwe nawoza tategedde bwobanga okyali mu process y'okukola omulimu kutakunyega asirika naye bw'okuggusa takuweza n'obutagamba bwakola n'omulala agantu omwegendereze kati kyobula nti kitata abadde akola pulaani agenda briefinga president nga namyalo tategedde president n'ategeera namyalo ate osinduka otya ono omuvuka w'erwengu kubanga yammanyi abadde sekitale jeno w'abavubuka ba NRM mu ggwanga lyonna byabadde ngeri batambulamu ng'akikola ki ng'abamanyi buli muntu amwinako likodi amumanyi kati ate n'enteekateeka ye gyalimu ey'obusika okuteeka wana namudya mbigere tayagala bantu banyi kugimanyi ate kuba n'omuntu omu gwa briefing okusobola okutambuza ki n'olwekyo President Museveni abantu bakyagenda maaso okulwanagana kubanga kati abantu kyebaliko ekikulu balwanira bifo balwanira kukulyayo kakikenzi eyo kugenda kuledi na inflating sente kubingana buli muntu tibali ku nteekateeka yakuyamba kuzimba kintu
kati kusomeza president kwa kulachi ati kuchagenda kati kino kirekawa president Museveni n'enteekateekazi kati abantu badete banakirowozaako kati president Museveni ateka okudayo ku drawing board kyonna nti azeeyo okugerera historical kyekimuziza kubanga olaba ali abayita omukuomu ababuuza kiki kubanga bamanyi nti bwanda mugambe kigamba jamugambe kigambo kibategeeza muki bwabana bakombisinga ensonga zijja kukola ki zijja kutambula naye kati bana abavubuka babaza sina bavubuka bana abantu abaliwo abatalina muziri kubanga olaba abantu abafere befuulafula olaba abantu abadde baferefere bataddeko esaati muzeeyi tokola boti kati ogamba nti bano bagenda luddawo kati eno enteekateeka ya muzeeyi tova ku maini enteekateeka ya muzeeyi tova ku balotry enteekateeka ya muwoozi ezo enteekateeka zeetaaga okuvugibwa abantu abali credible mu maaso g'abantu kubanga abakulembeze bamaze okuluzinga trust abantu abatadde ebirowoozo awantu nga bategere kye tugenda balaba okusomoza okuliwo si buli muntu nti kafuyeeko efunayo enkya zirinda olwange kati eggwanga lisaanawo kati abantu tebanakitegeera balaba nti muzeeyi akutte eggwanga linywezeza naye tebanamanya kiki ekimuyambe okunyweza eggwanga naye kati banemuyambe okunyweza eggwanga balimuggyako kati bo bano bazenga ate nga balaba abantu abatuufu bagenda babalimirira balaba omuntu omutuufu nga bamuteekako oyo majje atendeka bayeekera oyo yakola wati kwegamba abantu abatuufu nga bakola ki kati olabatuseloga nti Kitatta abadde ababega kati Kitatta ababega akola ati uli omuntu naga nti Kitatta bamujjeko abadde mu ofisi nga atubega kitegeeza ababega ati agendewa ali mu ofisi ya president information gyabajjako agitwala nti ababega kiba kitegeeza bamaze okulowooza nti Kitatta alina walaba akolera negative forces that is what it means okitege kati n'olwekyo nze kyendowooza president kyalina okukola ekiyinza okumuyamba aleme kuyita bbali kubanga ebintu twabyogeranga naye aleme kuyita bbali agende atandika okulengamu ebintu ngayita mu structure naye bwaga nti ayita mukundikundi kubanga obukundi bulina n'ebigendera byabwe ebyenjawulo ababulimu balina ebigendera byabwe ebyenjawulo ate si ebirungi bya selfish interest baba abantu bamutawaana n'olwekyo the moment you lose national interest over the collective interest of an organization, you are in danger. Knowledge of president yalina okukola addeyo mu kibiina kye kya movement akitambuze amatali gonna gabega gakola akozesa abantu b'ekibiina kubanga bebamuwa obuyinza naye bano abagenda obukundi tubulina kibugenda kuyamba bugenda kuyuzamu ekibiina bugenda kubanga bebogera si bebategeeza ate tebabyogera mutima mulungi wabula babyogera mu njogera nakigwanyizi eya buli muntu okuba ng'alimirira munne ebbanga litwalimaze nga tuwanganga okusomoza kutulimu okw'obwavu okwokuleka nga abantu babako kye bakola okufuna emirimu n'ebiringanga ebyo tugenda kukumala nga twerwanisa kati abantu badde bakoze appointment bacoordinator mu ggwanga lyonna baga nti Kitatta abadde yababawa kati kitegeeza bagenda kuteekawo balala kati okuteekawo balala bagenda tekulwanagana bano kubanga jjukira nti bali bavuka badde active mu byabufuzi kati ojja waabo bagenda kulwanagana bana baliwo abo batadde wabapye kati nono bagamba bano yagenda obateekawo ng'abaextortins webale nnyo kati ogenda kulaba olutalo ekitegeeza bajjana kati n'olwekyo kiba kituufu president addeyo mu structure etegerekeka ayite mu kkuba etuufu abantu bonna libamanyi buli muntu abanye nti nze ndimuterera guno oba lwakuba nti ekiseera kiyiseeko ekyokulonda ba movement badi balonde afune abantu abatuufu basobola okugenda maaso naye ndako oba ne president yennyini yakakola ng'akakodyo ng'ayagala kusengejja alabe kati nze njagala okubulira abantu webale kuleeta ekifo tuli mu kibiina kino kisomesa abantu bategeere mu 1977 president wa Congo Mobutu Sese Seko yali amaze okukwata ebyobufuzi mu Congo abantu bonna bajoyezeza naye nga talitegeera kiri mu Majje kyava ayita kanomu bali bamuyita bagoli bagola namugamba bagola njagala nkola ekintu kimu bajje nno bano abamajje sibategeera bulungi njagala bagenda bayingiremu obateekemu ekirowoozo nti mu mpambe oba recruiting n'abayingira bweri tugera kwa omusajja n'agenda nga banotinga baze omusajja tumukwata bonna ne beesoola bali bawakanya mu Butu olwagira wali nga bonna bakwatibwa bateeka kalaba wali Kinsasa firing squad bagola nga bamuwa kubeera gavana wa Kinsasa nga ayera abantu n'ekyo kisoboka n'ekisinziira levu enkanawa bwantu bukoze eki bolese kubanga tukiraba nti singa oleeta oyagala kutegeerako okusunsulamu oteeka okuba n'abantu beweesiga abalimu bwebanga bali bantu kikumenza okubeerawo n'abantu nga 7 ababo beweesiga okuyamba mu kusunsula okwo naye bw'oga nti ogenda kusunsula ogenda kutereeza ng'ate gw'otuma naye nga n'ebirowoozo byanjawulo ku byaggamba awo kiyinza okuba ekigumu okitegedde kati bwekibanga kigumu mulina kuddayo ku nkola emanyiddwa ey'ekibiina enambi erikeze bateeka na buli kimu kubanga bano abantu bopaletinga onubimuzi oya chairman awoza chairman kati ate ogenda okulaba ebintu babikola kifuula nenge ogenda okuli ate omubaga nti omubaka wa president ate coordinator ati ajafukamire manya ate anadisafukamire coordinator kati olaba ebintu babifuula bitambula kifuula nenge eventually ebintu bigwa bifa kubanga wabulawo ani anaagamba ani ananakomaninga nekitegeera because there is no straight command
n'olwekyo ate ng'ekintu kya bulabe kasita batandika ekintu kubanga pulezidenti Museveni alina ekintu kyatandika mu nsiko bwe yatandika obuyekera yagamba yagala ogabalanga n'ogaba ebifo ebirifumu nga bagala gwe komanda hagwe gundi nga appointment ziri vague kwega nga muntu yetegeera buli muntu akola kufuna kuona but the moment kasoga taga coordinator onali wano wafuna musaala onakola ati onakola bagala tuli ku bya kibifo kati ubona ati abantu bati bali ideologically wabula muntu abanoonya kufuna ate kigira kiba kisaanawo n'olwekyo President Museveni mwino musabira niwandibadde tulaba nti Stongo Man ne kasito oba n'okusomooza okwemaliza okw'emirundi ena okwaba historicals okwamuze etova ku main MK project ne ate katulaba ne bagenda bafuddeyo bafuna n'abadende tulaba baminisa bawekera muwozi nabagamba dani nti moyo yajja kwerula kubo temamula berwana yakuteesawo twachogera dawula ku kibiina ate mukyalina kyemubuuza n'olwekyo ebintu babiteeka mu bulambulukufu oba muzeeyi agamba nti olitayajja aliveyubuterevaga nti ono yajja basi nabali bandali ku ludda luli baleme kweka ebintu bine straight kubanga kyamaziba ekituufu nze mukulowooza okwange President Museveni biri abimukakata kuno ate kiraba nabulijjo kiraba ate yali badabuuza bagenda nti lwaki bweno project bigigaana olekole obuddu eyo omuntu wa bulijjo tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kujja n'ensonga za Nuupu okukwata mu ssemateeka waabwe bamukyusizzaamu ate tulabe ekitegeeza kyekyo kibateekawa radio budduka tujje tuvaawo ate Kitatta mwana tabadde akola ebakuba nti Kitatta wanabamu obufere kubanga nze yakwasayana emuyogera nze nalina emboozi ne sekretary general bali mutakusoma yali ava mu budamu ey'ettololo